bawazizza gwamazeko wiiki ewedde nga Amerika esuubiza nayo okuyingira akagolomolo. Mu bino byonna embeera eri etya mu kagolomolo ka Strait of Hormuz? Tewali kubuusabuusa obunkenke bw'amaanyi okusinga bwe bwali bubedde mu kagolomolo kano bukya lutalo lutandika. Kubanga jjukira nti olutalo bwe lutandika Iran yasuula emisanvu mu kagolomolo kano mulina okutega mines. Ekigendererwa ng'egamba tegenda kukkiriza maato gayina kakwate ku Amerika na Isirayiri kuyisaawo mafuta, naye agaayo go gabadde gayitawo. Jjukira Isirayiri ne Amerika balina interests makampuni mangi agakima amafuta mawanga gali amalala, Qatar, Iraq, Saudi Arabia n'awalala. Kati kitegeeza nti Iran abonna yali ebasazeeko, era omwezi oguwedde ogwokusatu Iran yafuna ensimbi mpitirivu mu mafuta ge yali eyisizaawo negatwala ogatunda nga mangi kugo gagenda kusemazenga wa Asia naddala eggwanga erya China. Kati enteeseganya zetwayogerako ku Lwokuna wiiki ewedde wano zaalina okubeerawo ku Lwomukaaga zaatuuka ne zibaawo naye ne zigwa butaka nga ffenna bwe tukimanya olwaleero. Bwe zigwa obutaka yo ceasefire yasigalawo kuba yali ya wiiki 2. Lwakubiri lwa wiiki ewedde erina kuggwako wiiki eri ejja ku Lwokubiri. So emundu bakyazikizza. Naye nga Amerika egamba nti bwe tusigalirawo ng'enteeseganya zigudde butaka yo Iran esigala efuna kuba agaayo gayitawo naye agagenda mu balala ge gagootaanyizza. Kati Trump kwe kuteeka obubaka ku kibanja kye ku mutimbagano n'aga nti kye mukoze nange ngenda kukikola. Mwe bwe musuula emisanvu ku point A nze kaneeyongereko maaso ku point B. Mwe ku point A kati tubale ziri gate bbiri. Gate esooka ya Iran kino tusiga busizi kifaananyi si bwe kiri wali naye kusigira ekifaananyi okitegeera nti Iran yo ku gate yayo tekkiriza maato galina kakwate ku Amerika na Isirayiri kuyitawo naye negamba amalala ngakkiriza. Weewaawo amaato agasinga obungi gonna gakonkomadde gali wakati w'olukaaga n'olunaana gaasalawo obuteetantala mbeera eno. Iran ne bwegagamba nti muli baddembe okuyitawo naye olw'embeera y'obunkenke buno eryato singa likuba ofiirwa nnyo era buli mwaka obuuza lwaki tewalinda ne bwe gwandibadde mwaka. So amaato gakonkomadde. Kakati ku geeti yayo egamba amalala gayitewo aga yina akakwate ku Amerika ne Isirayiri tegayitawo. Kati ku geeti ey'okubiri Amerika nekugamba amalala nja kugaleka of course agatayise ku geeti naye agavudde ku myalo gya Iran nange wano sigakkiriza kuyitawo kweyongerayo. Kati mu bufunze baba bagalidde ddala akagolomolo kubanga kagatta agayanja abiri aganene Persian Gulf ne Gulf of Oman. Kati ku kagolomolo oyinako ensi bbiri ezikaliko, Oman ne Iran. Ne ku lw'Amerika obuzibu buli ku Iran, Oman teyina buzibu. Kati mu maaso eno Amerika yo neesalawo gyeba eteegera. Kakati mu kuteegwa okwo kumpi akagolomolo bakazibidde ddala okuva ku bbalaza. Ekibinja kya Amerika ekitwala amagye mu kyondo kya Buwarabu semazinga wa Asia n'ebitundu ebirala ebiriraanyewo kye bayita United States Central Command batero kifunza nga CENTCOM kyakakasizza nti mu kikwekweto kino bayungudde amaato 12 amalwanyi kwago ge balina mu kitundu ekyo. Go obuvunaanyizibwa kulaba nti tewali ajeemera kiragiro kino. Amaato gano gayambibwako ennyonyi 10 omuli ennwanyi n'enkesi. Kati amaato agamu kye bakola ennyonyi enkesi zigakettera wala ne babaweereza obubaka nti mukyuke muddeyo, era amawulire gafulumya ejjo nga luwa amaato 6 Amerika geeragidde okuddayo ku myalo gya Iran era ne gaddayo. So tewabadde na kulwanagana. Baga lumise nga gakyali wala
ne baweereza obubaka nti okujja nga mulina kye munoonya muddeeyo, era abagoba baago ne bagazaayo. Ku gano amaato 12 erisinga okuba ery'omutawaana lyerya USS Abraham Lincoln. Twalyogerako dda, lyerimu ku maato agatulaga nti olutalo lujja kasita Trump yaliyungula ne litandika okwolekera ebitundu bino ebyekyondo kya Buwarabu. Kaali kabonero kankukunala nti kati olutalo lujja. Kati eryato lino lisitula ennyonyi enwanyi mpitirivu. Kati bw'owulira nti ennyonyi eziri mu kikwekweto ziri mu 10 n'omusobyo, otegeera obuvunaanyizibwa bw'eryato lino erya Abraham Lincoln. Kati balitadde luddawa mu kiseera kino liwummulidde mu buvanjuba bw'eriyanja erya Gulf of Oman. Naye ekifo we liri lyesudde kilomita 2 byokka okuva ku myalo egiri mu bukiikaddyo bwa Iran. So liri kumpi, teriri na kagolomolo, eriri mu kwasisa, erimu ku maato agali mu kwasisa oba okuteekesa mu nkola blockade. Liri ku Gulf of Oman ne lyesudde kilomita 2 okuva ku myalo egiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lya Iran. Era CENTCOM yategeezezza nti mu bikwekweto byabwe bino amaato agatambuza emmere oba eddagala go bajja gakkiriza okuyitawo ne bwe gava ku myalo egya Iran oba gagenda ku myalo egya Iran, ebyo tebabirinaako mutawaana. Naye ebyamaguzi ebirala nga si nti bwe kitabaawo abantu bafa, kati bye bakkiriza byebyo nga byetaagisibwa mu bulamu bw'abantu okubeerawo e Iran. Ebitagwa mu kiti ekyo ng'oggyeko amafuta byonna tebakkiriza kuyitawo. Okuva ku bbalaza mu kuwewamu okwo ku njuyi zombi maato 15 gokka ge gaakasobola okuyitawo. 15 gokka. Ampuliriza ekyo kinene oba kyabulabe eri ensi n'akatale k'ebyamaguzi naddala amafuta. Mu mbeera eya bulijjo okusinziira ku kitongole ekiyitibwa Joint Maritime Information Center, akagolomolo kano kayisa amaato 138 buli lunaku on average. 138. Kakati bwe tuba nga okuva ku bbalaza twogera ku maato 15 ge gayiseewo, otegeera akatale k'ensi yonna naddala ku byamafuta engeri gye gakoseddwamu. N'olwekyo mu bufunza okudde ku kibuuzo kyo, embeera bwetyo bwefaanana mu kagolomolo, kuttunka kw'amaanyi. Naye nga ye kennyini Trump azaaweereza obubaka ate obukontana, kubanga alina n'obubaka bwe yaweereza ng'alaga nti akagolomolo ajja kaggula oluvannyuma lw'okwogerezeganya n'Abachina, ng'Abachina bamukakasizza nti ebyokulwanyisa bye bateekateeka okusindika e Iran tebajja kubisindika. Naye wali kagolomolo tewali kyakyuse, tewannabaawo kyakyuse, so nga ate akyagenda maaso n'okusindika ebyokulwanyisa ebirala. Tuli ku 88 kya Basafama Radio Buganda. Eddakiika zino ziringa 20. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.